Comrades tambuza video eno kati sawa ya kakati eno breaking news evo kutuka kati omusajja yaliko president wa America go bayita Obama alumbye president kati aliko owa America Donald Trump namulumba namugamba nti ekigenda mu maaso mu Africa olabe ebigenda mu maaso agambye nti eddembe ly'omuntu lisukkiridde okulinyirirwa agambye nti nno bagenda ne balonda naye omuntu awangudde sigwe balangirira agambye okyogerako ki ku bino ebigenda mu maaso n'agamba nti okusinzira ku ddembe ly'obuntu lisukkiridde okulinyirirwa mu kunnyonnyola kwagambye nti bannansi bali mu nteekateeka yakulaga butali bumativu engeri gye balonzeemu akalulu kaabwe naye we bagenda ku makubo babakuba emiggo babakuba amasasi bakola buli kimu okuba nti babalemesa naye bamubuuza okyogerako ki Donald Trump agambye nti no okugenda ku kubo okulaga obutali bumativu ddembe lyammwe era kibakakatako okuba nti no mulaga obutali bumativu bwe mubeera nga mwalonda ekintu ne batakirangirira ali mu kwogera kati essawa ya kakati gw'omuna Uganda bw'obeera ogenda okwekalakaasa laga obutali bumativu bwo ng'ogenda buli muntu yenna mulaga obutali bumativu bwammwe mukimanye mbu essawa ya kakati muli mukola ekintu ekigenda okuba nti nno kigenda kuba nti nno bazzukulu bammwe basobola okifunamu essawa ya kakati buli omu yenna yeetuddeko newe mwegatta omusajja alumbye omusajja asinga okuba ow'amaanyi mu America president wa America essawa ya kati aliko namugamba tunuulire ebigenda mu maaso mukimanye mugenda kulaga obutali bumativu ate n'ekirala kirungi nti internet kweri mulaga obutali bumativu ate mubeere bangi we mubeera mulina we mutuuse mubeere nga muli bayitirivu nnyo nga mulaga obutali bumativu bigenda kuba birabikibwa mu nsi yonna gano tegasula kyakasiddwa ku bigenda mu maaso wakati wa Uganda ne America basenators 20 abaweereza ebbaluwa eyajjako president nakyemalira eyali owa Venezuela Nicolas Maduro bebamu baandise ebbaluwa nga basaba Donald Trump president wa America at least Uganda baddemu akalulu sinakindi batunule mu nsonga bakola analysis ku kalulu ka Uganda saba kwabwe bateekamu nnyo ekigambo nga bagamba nti baagala Uganda eddemu akalulu kaayo bo tebali bamativu okusinziira ku byava mu kulonda n'obujulizi obwafuluma ng'okulonda kuwedde wuliriza ekibuuzo kiri nti baseneta bo be baani tuula nkunnyonnyole America erina states 5 nga onagamba nti amasaza ina amasaza 50 buli baseneta babiri bafuga amasaza 2 ekitegeeza nti America wona erina baseneta nga 10 okitegeera ya so ku 10 basenators 20 abawandiika ebbaluwa eyajjako president nakimala Venezuela bebamu bazzeemu okuwandika ebbaluwa at least Donald Trump president wa America addemu atulole mu kalulu ka Uganda bo kye bakatiza bagamba bafunye obubaka okuva mu bana Uganda nga bo bagamba si bamativu na byava mu kulonda era basaba akalulu bakaddemu at least akatono nnyo simanyi oba okusaba kwaffe kuddiddwamu essala ya buli na Uganda ejiddwamu oba binaakomawo nga bulijjo naye muso omuntu w'abantu kambaweereze likinga sharing video eno mbadde nsaba bwagwagirabye gidownloading ogiteeke ku flash oba ku memory card aba TV yonna mu Uganda mukwate video eno mujja gikuba Mwalimu Museveni wavano ganti group ya Kyagulanyi gimaraho no leta tactics y'okugoba obukofiira no leta tactics y'okugoba bikiro baleti biche byonna no kuwamba ba foot soldier ngomanyi bana wamba foot soldier ojja bajja kutya ba foot soldier bali okwegattako nope nolanga tekola noga kati betuva mu kalulu direct tubayolerewo tuyole bakulu tusoke bakulu bana batoto batte group ejja kugwawo Mwami 7 mbadde nsaba tuteseganye oli muntu mukulu oli myaka jajjajjange ononya akasente tokanoonya okayina okwate sente okwate n'abantu baba okulusegere otandika obba transferring obajje mu Uganda okwate sente otandika okukwata abantu abo ku lusegere gwe anti bano bebange bankwata ko nganzi oba transferring obajje mu Uganda oba
babere mu Uganda buli omwadde ku mirimu gye bave mu government naawe ove mu government ogisuule odduke. Kyemmanyi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu wuliriza kyemmanyi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Bobi Wine obuwumbwa bwe oba obutonde bwe mulimu mmoto egamba no defeat no surrender, no retreat no surrender. Teri kudda mabega, teri kuwanika. Kyokka ate obubumba bwe manyi ye muntu atandika ekintu n'akimala. Oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki. Museveni time ekuweddeko. Billahi tallahi time ekuweddeko Museveni. Kino sikyogera nga muwagizi wa NUP. Kati nkugamba nga speech contact kite speech contact abantu aboogera n'emyoyo. Bobi Wine tasobola keera ku makya n'agamba kale bonsi bansiba nti omusibe aleke beedi mutwe mu kkomera aleke omusayi gw'abaana gwe watta ogwakutukomoka abantu bozotta mbona abaleke. Never. Abalwedde okufiirwa kyonna okutuukiriza kyeyatandika naye kigenda kuba waasi. Duli ng'ovuddeko badde ogenda kusasula omuwendo mutono. You pay, you sacrifice. Ogenda sasula kinene kyotolowoozangako. Video no mugitereke mulijjo kuba. Saagala kwogera bingi. Bw'olaba ngadduka ng'omanye ekkubiro lye likoma waliyo ekiwonka agenda ggwayo. Bw'akuyitako n'omuyimiza nga waayi bw'akuyitako nakuma enfufu muleke. Olwaki sikyereega? Kati ekyatwala Bobi Wine mu kalulu kiwulire. Yakimala temujja mulangirira. Ne mission eyoteekawo ebijjawo sango bwe bityo ng'enkola yammwe kuba mulina obukodyo obukadde. Nga mwakola basegirinnyawo bw'avaayo tumukwatirewo. Nga bwe mwali muzze okukwata tumuvubirewo tumuteeke mu kkomera tugende okulangira nga ali mu kkomera tubabeereyo ne Besigye ate omwaka ogujja nesimbawo. Bobi Wine yagenda mu kalulu ng'ayagala kukakasa ekituufu abaana Uganda baakoowa Museveni n'akakasa nti baamukoowa. Kwataaka manyi mujja kujja mu inbox zange kati ki ky'omanyi? Sirina kyemmanyi. Naye international community koti y'ensi yonna ICC UN Security Council mulina omukono munene nnyo mu kuttibwa kwa Museveni. Bye. Eno video ejjudde okusaba nesse kusaba kon yenna. Ngenda kusaba wogiraba gireposting gisharing mpaka gyosobola okukoma mpulirizamu nkakasa ebitundu 2 ku buli 10 ku baana bonna bakola mu EC balina internet era video ekika kino baziraba. Eno video bwe kutuuka ng'obadde okola mu EC ng'oyinaka access akatono ku ki happenings nga mutuufu Uganda ekuli wano ng'ogamba nsobola okuba nga siwagira National Unity Platform naye nzikiririza mu fairness, nzikiririza mu justice, mu bwerufu, mu equity. Gwe njagala kweno video gwatakola mu EC omulimu gwagitambuza abaana mwenna bakola mu EC nkikakasa nkimanyi wallahi bilahi tadahi muina internet ate kyensinga okukakasa abasinga kumwe mumanye ekituufu byabakama
yakoze mpulirizamu mukwano sikusaba kingi ngenda kusaba nonye engeri yonna gy'osobola otuwe ku bukakafu obwo obulaga nti tuli bawanguzi ekituufu mukimanyi tuli bawanguzi omwana ali mu isi ngenda kusaba gwayagala ewekka ensi yo tuwe ku kyonna ky'omanyi nga kiri evidential nga kiriko obukakafu obulabikako kituwe omulimu gw'ogenda kuba omaze okugukola ettaffaali lyo ogenda kuba omaze okulikola wallahi nkikakasa kwemuli mmwe mu bituwe ebisigadde tulemererwe nga ffe bikozesa eno vidiyo bwetuka ku for you oli mu kitongole kya byakwerinda wabadde okola mu poliisi yemu abakutte dyala forms wabadde oli luddawa omuntu yenna alina information ekakasa nti kituufu bantu mwe mwawangudde ng'ogamba ffe twawangudde ng'obukakafu obulina naye ng'oyagala ensi yo nga wakikoze ku orders ngenda kusaba wallahi mutunoonyeeko ennamba kweziri ku bayo ennamba giwe sister wa sister wo noonya engeri gy'otuwa information ekika ekyo wallahi tugenda mumukozesa nga tetukudisikulozinze tebagenda kutegeera information ono waavudde ngenda kusaba ekintu kimu oli eyo oli mu kitongole kyakwerinda oli muganda waffe oli wa poliisi oli w'amagye okola mu kitongole kyonna ekyebyokwerinda naye ng'ogamba wallahi wandiyagadde kulaba ku Uganda ekyuka nga tewali kuyiwa musaayi kuba ffe kyetusinga okwetaaga ye Uganda egenda okukyuka nga Museveni tumukubidde mu mateeka ge gennyini ge yaleeta mu 95 gwatayagala Uganda yakuyiwa musaayi tuyina opportunity naye nga gwagituddeko nzikiriza nkusabe bro gwe sis akola mu electoral commission gwe muganda wange akola mu kitongole ekyokwerinda ng'oyina ka information konna ng'okakasa nga ka information nawe kasobola okubeera evidence mu kuwangula General Museveni kuba kisoboka atukuba mu ngeri emu ntubeera tulina bukakafu buli obumalayo obujulizi obumalayo oli mu isi wallahi ng'omanyi gemu y'abakama bwe yagizannye ennamba zaffe kweziri ku bayo mutunoonyeko very fast nkimanyi ku internet kwemuli ne wabeera wayise ennaku 3 w'olabidde vidiyo eno ku lunaku olw'okulonda ne wabeera wayise wiiki wallahi mutuwa obukakafu bwe muyina temusobola kuŋŋamba nti abantu bonna bakola mu electoral commission wallahi mbu ssente zibasingira ensi yammwe kubanga mpulirizaamu bro naawe sis bina ebintu obiraba ebiri mu kapeninga olunaku olwaleero bitulekera option emu oba ziri option 2 ffenna ze tuyina either tugenda kubeera baddu abantu abaliwo okusabiriza okwewombeeka okulindirira buli kye batusaliddewo eyo option esooka option ey'okubiri kwerwanako nga ye option yokka esigadde nti east north south ne west biganye kuba kati Uganda level weetuuse etuuse ku level gye bayita oba ku point gye bayita zero hope 0 point eyo point tubeera tusigaze ekintu ekya amateeka nga tegali kusaidia ffe bannansi institution zonna nga teziweereza ffe bannansi nga buli ekiri mu ggwanga tekiweereza ffe bannansi tubeera tusigaza option emu yakwerwanako kutereeza bintu bino ffenna mukimanyi naawe alaba katambi kano tetwandiyagadde tuuka awo wenkusabira mukwano gwange muganda wange gwe muvubuka munnanga ali mu kitongole ekyokwerinda gwayinaka information konna ng'okikakasa nti kano nga tukafunye muzeeyi ebeera game over ngenda kusaba gituwe bituleme bulemi tutere information eyo wonna w'ogisanze ennamba kweziri mu bayo wallahi tuwe information eyo atuleme kukozesa njogera n'abapatriots bokka abo baagala ensi zaabwe ku law abagamba nti Uganda ngifiringa ku mutima sifaayo Bakyagulanyi mwagala oba simwagala ne Uganda endi wano ng'olina obukakafu nga wabutadde ku ssimu yo wabuli kodinze ng'osobola okubwakisesinga mu nnaku zino tukusaba ekintu kimu wallahi yagala ensi yo gikulembeze bituwe tumanye ekyo bikozesa nga tebategedde we bivudde nzikiriza njogereko n'abasirikale mu kaseera ke tugendamu wallahi mwalabye bingi mwakutte bingi mutuwe ku information oyo mu kizikiza kino ekiri mu Uganda mulimu ababadde mu kitangaala mwe mwabadde ne internet abaana ba basinga okuba abangi osobola okuba ng'olimba blog abalidde ku sente za Museveni
naye ogamba wallahi nze Uganda endi wano ng'olina kye wakute ng'olina kye walikodinze kituwe noonya engeri gy'okituwaamu tukikozese bituleme bulemi naye mpulirizaamu bro naawe sis option zisigaddeza ng'amateeka gaganya okubeera ku saidi y'abantu nga institution zonna zisavinga power nga courts zisavinga executive wing yokka pulirizaamu kabulaza wetwolekera bikambwe option esigaddeja yaffe kwerwanako ate abasinga ekyo temukyagala kati gwalina info ng'esobola okutuyamba ffenna oyina ky'oyina nga tusobola kukikozesa against Museveni in the next days pulirizaamu kabulaza noonya engeri gy'obitutuusaako gwe sisi wallahi noonya engeri gy'obituwa ffe tugenda bikozesa nga tebakutegedde pulirizaamu alaba akatambi kano oyugo gwakwongerayo oyina muganda wakola mu isi abaana bali mu diaspora abasinga kumwe muli connected nnyo nti emirimu gya Uganda bakizinga mu kimanyi gya kugula wakwata sister wo brother wo n'omufunira omulimu mu isi n'omufunira omulimu mu kitongole kyonna eky'amaanyi ekitongole ekya UCC abaana bali mu UCC muyina info mubadde ku internet ekituufu mu kimanyi ng'oli munnauganda wenna ng'oli eyo ng'omanyi kavuya ka happenings n'akali mu happening olunaku olwaleero wallahi Museveni twamukubye n'ebitundu 69 ku buli 10 mu kalulu kano pulirizaamu beera wa mutima mulungi yagala ensi yo information eyo mutuwe noonya engeri information eyo gyatutuukako nze abyogedde enamba kweri kubbayo wallahi bituwe tugenda kubikozesa bulungi bituleme naye nga mwagezaako mwenna eno kozi ogiraba muzeeyi andaba si yaffe ffekka bino bye twogera naffe tusobola okusirika kino kantugambe nga ndi plain si yeffe abali obubi ennyo ekyamazima kiri nti ojja nakwesanga abamu ku ffe tetuli bubi yadde eyo statement bwebe kunyiziza kyekyamazima ojja kwesanga ng'abamu ku ffe ebimu ku bye twalota twabituukako dda naye ng'omutima tulina gumu nti omwana gwe ngenda okuzaala oba omwana gwe nnina as of now n'owuwo bagenda nga challenges ennyini zensanze nti kigenda kubeera kizibu nnyo okumala galeka omukululo kubanga omukululo ogwo gugenda kusangibwa nga mmaze okukola ennyo nga njiribye nnyo omuntu ow'amaanyi mu gavumenti eno etagoberera amateeka agenda kujja emyaka gyange gyonna gye nkoleredde agitwale nga sina na kye nsobola mukola tetutukuumira mu bintu bino tutereeza bulamu bw'abaana baffe bagenda okujja mu maaso tetuli mu bintu bino ntunoonyamu kyakulya abamu ku ffe nedda Uganda bwetereera neguberera omusingi ogw'amateeka nze amaanyi gange ngenda kubeera sefu nga nkimanyi nti nga mmaze okutoba n'enjiriba n'enfunamu kyonna kyenfunye abaana bange bajja kiganyulwamu nga tewali muntu agenda kujja kumala gakitwala ng'ate sirina kye nsobola mukola mu kaseera ako tutereeze Uganda egenda tusavinga ffenna kyenkanyi wenkusabira bw'oba olina ekintu kyonna nga wakikutte nga kiri evidential nga kyabukakafu obumala okulaga nti wallahi twabakubye bano ba Museveni akalulu ngenda kusaba kitutere mu inbox tukikozese bituleme bulemi oli wa UCC abaana bakoze ne electoral commission isi mutuwe info yo thank you